kituufu tukubire Mukama engalo ez'awaggulu ez'amaanyi. Ezo zibadde za Hanifa Kawooya. Tukweza Mukama. Tuyimire ku bigere byaffe tuwe Katonda ekitiibwa. Zimukubire kubanga okyali mulamu. Zimukubire kubanga akola ebyekisa. Ankoleranga emirimu yawe. Ankoleranga ayambegabirano. Ankoleranga emirimu yawe. Ankolero amani ayambegabirano. Ankoleranga emirimu yawe. Ankoleranga ayambegabirano. Mugabi Dawidi akakukolera emirimu yawe. Ishimwe Mukama witasimwe. Imana ishimwe bavandimwe. Mukama yebazibwa abooluganda. Nsabidde wali Katonda ampe ekisa era kimpadde tumukubire mu ngalo. Njagala kusooka kwetonda eri famire abamu twabadde nabo ewaka era bakirabye nti famire yonna ebeera wamu. Ekitulwisizaawo twandibadde twatuuse dda buli program netandika nga bukyali, naye muwala wange Jovia ali ku treatment. Bwe yali azaala emyezi 2 egiyise bamulongoosa, kati ate treatment ye ng'agifuna around ssaawa 3. So newankubadde nga ababadde mu kotwale tubagamba tujja naye badde alina kumala kujjanjabibwa tuleme ate kubanga tulagajjadde. So mwena abadde batukubira amasimu bane mwagwe tugenda kufulumya Richard, tubagamba mulinde maama n'abaana bamale okujja, naye nga pressure ebadde eno kiwali agibanenyeza obudde obadde bugenda, naye nga tuluddeyo lwakujjanjaba ate abakyali abalamu. Njagala kwebaza famire olw'okubanga twakwataganye mangu. Mbadde mmanyi batono, abatono be mbadde mmanyiiko, naye ebizibu byatuguddeko ffenna twasinkanye era ne twogera olulimi lumu mu kuteesa lukiiko, ne tuvaamu n'okusalawo obulungi, era bwe twamaze okusalawo ne balyoka bakwate ekkubo okujja nga batulagiridde naffe ekkubo, nga tuli mu mpuliziganya ne Brigadier General Bidi Mugisha, kamanda we SFC, badde twogera naye nga twagala kulabika nti tukola ffe kituteekeddwa okukola, naye ng'atugamba nedda, mwana wammwe naye ffe ate mukozi wa gavumenti. So twagala kwebaza nti kyeyatusuubiza bakituukiriza, batusuubiza nti SFC ejja kubeerawo tukwasaganye mu kuziika. Kale okwebaza abafamire eno, muli bantu balungi, sibamanyi kugenda wala, naye omu yabadde ampa ekifaananyi kyammwe nti empisa ze nungi nnyo ekigenda ewala, okwagala kwe kungi nnyo ekigenda ewala. Richard
Richard yansuubiza emyaka 10 egiyise era mukyala we akimanyi family ebaddemu. Richard yampa okukkiriza nti we don't choose relatives. We are born in one of family as relatives, but we choose family. He chose me to be his family, and he made a good choice. I loved him, he loved me. The family has been at my place. When the mother gave birth as a Sicilian, she came straight to home. Susan Makula is a very loving wife. She has been nursing Jovia, and when our daughters got into their holiday, they also came straight home. So fenna tubeera waka, twabadde tuddayo waka, tewali mwana abadde tabeera waka okumala emyezi 2. Maama bwe yazaala Jovia najje waka kubanga yalina okubanga alabira Susan Makula nabeera nga balabira abaana baawumula. Richard abadde n'emmotoka n'abakima n'abatwala ewaka. Tumazeeyo emdozi emyezi 2 n'ennaku ezigwamu. So baali batulindidde waka nga tukomawo ebyoka tuba mu batemu. Ye Richard yansuubiza kyabalanyala okwogera kubanga nagaana okukkiriziganya naye era nga buli wakyogera nkisazaamu nga Peetero bwe yali asazaamu ekyokufa kwa Yesu. Ne Richard abaana bange bakimanyi, mukyala wakimanyi for the last 10 years ng'agamba nti amasasi bwe gali bagakutta nga mangi nga galina kutta ye. Bagali nanga galina kututta fembi. Ku masasi 10 ajja kulyako 9 nja kufuna 1. Kakati ne tubaddeawo ate weewuunye Richard ng'asaba essaala enzibu ng'agenda e Somalia n'agenda e Congo, naye nga bw'abanga eno manye essaala gy'asaba wabaawo ayagala okunzita tajjanga nga Richard tannadde. Essaala ye ng'egamba abamumanyi bonna abadde akibagamba. Essaala ye ng'egamba bwe bali babaakunnumba tubeera babiri n'anfiirira, era ng'abaana be bakimanyi nti baana bange, era nga yabagamba dda don't worry, oba kusoma oba kubeerawo temweralikira. Nga simanyi Richard alinga Yonasaani mu Bayibuli yagamba Dawudi nti tojja kulema kubeera kabaka, era Yonasaani yali asaanidde okubeera kabaka kubanga yali mutabani wa Sawulo kabaka, naye n'akakasa Dawudi nti alibeera kabaka era n'abeera mukwano gwe. Wadde Kitaabwe yagendanga mu operation okunoonya Dawudi mu nsi, Yonasaani yababulangako bw'ati n'agenda n'atula ne Dawudi ne Dawudi amwesiga ne Yonasaani yeesiga Dawudi. So kati ono mwana ng'alinga Yonasaani ng'alina kyalaba mu bulamu bwange era ng'akkiriza nti nsobola okukola emirimu Mukama gye yantuma. Ye buli kaseera nga ngamba naye gwe tonaba kumanyi, namugamba nze teri wa muntu anoonya anjagaza ki. Nangamba muzeeyi tolinga bw'olowooza, singa togasa singa oyogera bw'otyo. Nagamba gwe tomanyi nze entambula eyo mu magye wa buli wantu wonna oli wa mugaso baba bamunoonya. Nangamba eri gye babatendekera babagamba ba VIP balina qualities. Nangamba qualities za VIP zonna ozirina bajja kunoonya ab'amasasi. Ne mugamba tibajja kunoonya, naye batukoledde ambush ne tubagwako experience mbi nnyo gye nalabye. Naye bonda bono tosobola kumanya nti ndika ebisawo. Bwe twabadde mu ddwaliro bankubye empiso nnyingiko ne wabaawo yatutte ekifaananyi bwayabadde musawo ng'empiso omaze ozikuba wano waliwo kapamba ke bataddewo ne bafuula nti eddabe gigyenyina, naye sijja kweyambulira wabula amasasi bwe gaatandika
ndowooza abiri agasooka kuba katugenda byo ku mulambo bamukuba ndowooza bwe gamuyitako wano mu mugongo bankuba amasasi abiri ne gakolawo ekkubo abasawo bagambye enda gayitawo abiri oba gayitawo asatu mu mugongo gwange wano ku mukono ogwa kkono kuba bagakubanga bava ku mukono gwa kkono. Richard n'afuuka shield. Abasajja bayongera okuba amasasi nga nze mpira omugongo gwange gwonna gunyogoga. Mbadde sina experience ya musaayi nti bwe baba bakubye amasasi omusaayi gunyogoga obanga gubayiridde amazzi agavudde mu fridge. Richard n'angwako Mukama n'aŋŋamba okukutama n'enkutama ne bakuba Mukama n'empulira eddoboozi nga liŋŋamba tewenyeenya leka bakonfaminge nti mwembi muli bafu naye muno baba mulamu nga naawe oli mulamu ngenda kukubulira ekitabo. Katonda bw'oba tomuwulirangako nsaba omuwulire nga bya mirembe kuba namuwulidde nga si bya mirembe buli kye yaŋŋambye ekyabadde kituufu era bwe yaŋŋamba nti bakakasiza muli bafu bagenze simbula nenoonya wensimbulira kino twali gwe nakibuulidde. Richard ng'ali kuli kunza amasasi gange gonna yabadde ngabo yange. Richard tiyabadde wakufa yafudde mu kifo kyange. Richard yafudde mu kifo kyange amasasi gonna ge bandinkubye Richard yangwako ekintu kye yaŋŋamba nga sikikiriza kyabaddewo yakikoze. Kati omwana omutukuvu yaŋŋamba nti simbula nga wabeera gye yaliiva wonna yebaseewo nanga nebaseeko nze ndi wansi wa steering so ngenda okunoonya wensimbulira nga nyina okujjawo amaviivi nga gajjudde omusaayi nemukwata ku viivi nendijawo bwenti nenvuga emotoka nga nkutamye neŋŋenda olabudabautanasa naye ekigambo kiri kimu nga sikkiriza nti afudde okufu tebakukkiriza ng'eddoboozi liŋŋamba mugende emulago era natuuka mulamu nti awo enasa na kamera banazikebera nayimirirako nga noonya naye ono twali eddwaliro okumpi enasa naye omutima neguŋŋamba nansana ne bwabawo eddwaliro okumpi tebalina busobozi buganda abantu bano okujja babamalirize genda emulago gye baba bakuttira. Awo nempeta mu luvannyuma lw'okuyimiramu katono nenjolekera mulago nga muganda wange ayiriitira nentuuka emulago nga mmanyi mulago oli owedda nentuuka waggulu kazoli teweeri awali amadaala abapoliisi bawo ne bagamba batukubye amasasi nga emotoka bagira bani batyo gikwatako ne baŋŋamba serengeta kati awo oddemu wetoddeyo bwoti ogende ku standik ogende ojja kuba nga afulumye mulago ekyegulu gy'ojja okusanga emergency. Era bwentyo bwe nakola nenyambuka nentuukawo nga ffenna tujjudde omusaayi poliisi netuyambako Richard ne bamugjamu ffenna ne batutwala kutujjanjaba nga batandise okunkolako kati temuzaali mpiso ze baakuba wano naye ngene emabega mpulira bateesa tutunge kitutunga ne bagamba bwe tunaatunga amasasi gaba n'obukyafu bungi gaba n'obutwa bungi ekiwundu ky'amasasi tebakitunga bwekiba kyetagisa kutunga kyetaaga nnaku nga 5 oba 8 ne bakikolanga bwekirira banzijanjaba kati nga bakuta kikuta nekyo nekimundu sinsonga nga waliwo muganda wange eyawaayo obulamu bwe. Nzize kubategeeza nti Richard muzira. Richard is a hero. Baba bakyankolako mu dakiika 3 ne bajja ne baŋŋamba nti oli agenzi naye nga siyinza kubalima nti nga ntegeera nnyo sirina muntu gwensabira kugwa mambuusi y'amasasi kubanga nga babaga nti ekyekango tikimanya muzira. Simanyi experience ya Richard bwebadde naye kwali kufa bufinga kwekuddako tewali na mboozi tewali na kirala tewali ku kintu kirala ate twali tunyumya nga tutambula kati batutegera ku junction T-junction twava ku salt netujja netuyita kubali twayita Mengo tutakubali ntuma netuserengeta ku Kikuka ku Munaku tugenda ku Nabulagala netuserengeta tugenda mu Ngona ekkubo lyetwaserengeteramu lyeryo lye bagamba eryambuka kuba Orthodox wali eddwaliro n'essinzizo mubadde simanyi nti bayita okubawala kata olwasibamu tulinde eziva e Kasubi tuyingire Bweyima Road amasasi yali surprise
okuva ewatali. Sina kyensobola kweyama kubanga bali abaana bakimanyi baana bange bali waka, obulamu bwange ne Richard babumanyi, Jovia akimanyi nti kyekisobola kukola kubeera bbaawe naye tuli ba mukwano, ajja kubeera mukwano gwange emirembe n'emirembe. Ajja kubeera mukwano gwange emirembe n'emirembe. Girls, come here for you can walk. Stand up and come, my daughters. Baana bakusibwa n'empisa, baana abawa ekitiibwa abantu, ate baana bagezi bonna basoma. Naye sirowooza nti waliwo abantu we beeyagalira nga bwe beeyagala nga bali eka e Namayumba. We thank God for the strength. This is the baby boy. Since he was born, the only home that he knows is at my home. Any one of you want to say any word? Okay. Praise God, everyone. My name is Nkunda Vivian, the firstborn child of the late Muhumza Richard Mulinda and my mom, Yewadeyo. I thank God for this day, though it's very sad that he has gone well like this. He has been a patriotic man who had love and pride for his country, who loved his children so much, who loved his beloved wife. He cared for us unconditionally. I want to thank God for Pastor, for loving Daddy, for treating him as your own brother, yet you're not related at all. He has not been his driver or bodyguard. He has been a friend. He has been a best friend, a brother, a son, a grandson. He has been everything to him. I want to ask God to comfort my mom, comfort my siblings, and each family member. I want to thank God for Aunt Susan for loving us as her children. May God bless you. All the church elders, thank you so much. May God bless you. All the relatives, the family, the friends, I want to thank you for this day. I want to thank you for attending. I want to thank you that you have been there for Daddy. May God bless you. May God fulfill your heart desires. Lastly, all I want to say, I'll always love my dad, even if he has gone away. He will always be in my heart. He has been a mentor, he has been a teacher, he has been my role model, he has been everything. He has been so strict, but it was beneficial to me. May God be with him. May his soul rest in peace eternally. So much. Any other personal statement? Thank you. The reason why I gave them an opportunity, this is a day that will never come back again. So I didn't want to go with the word and spoken. Yes.
they are not the kind of children that you convince that they are family. They are family. I would love you, and I've been loving you. Yeah, Dad went, he took on my plates. He's been telling the family, he's been telling me, and we've been cancelling it. But he told me, you are a VIP, one day they will attack you. I couldn't believe that anybody can look for my life. I thank God that I stayed. I'm not living now on my behalf alone. I live for Christ, I live for Richard, and I live for my family. Yes, that's true. None of your dreams will fail, and none of your father's dreams about you that will fail. As long as I live, we shall share what we have. Sina bingi bya kwogera, nebaza abakadde b'ekkanisa bano, si bwe gusoose bayimiridde, nebaza abasumba b'ensumba nabo, nebaza mikwano gyange bonna, nebaza house of prayer. Akati service gye ziri zitambula badde tuli mu bulumi, naye ate mu bulumi bwaffe tubeeramu n'obugumu nti gye tulaga tumanyiyo. Njagala kwebaza omukulembeze w'eggwanga olw'okubanga emirembe mwegiri mu ggwanga, emirembe mwegiri mu ggwanga. Richard omulimu gw'abadde akola gwa kukuuma ggwanga. Yalayirira bintu bibiri, Katonda n'ensi ye, era ekimu ku byo kyekijjeewo obulamu, kyekimuviiriddeko okuwaayo obulamu. So njagala kwebaza omukulembeze w'eggwanga nti mu kaseera katono twafunya akasimu akatugumya, era ne batukakasa tebajja tuwa security mu kujja, batuleese bulungi, batubuzeebuze. Bwe natuuka mu ddwaliro Mulago, nagenda mu ddwaliro lya gavumenti gye nafuna obuyambi, ne bankakasa okumpa security okudda ewaka, bampa omusawo anzijanjabira ewaka kubanga nali seetaaga kuweebwa kitanda. Era bakituukiriza, bakyanzijanjaba, tewaliiwo President yasuubiza kyatakoze. Njagala kwebaza General Muhoozi Ken Lugaba, ndowooza yasookera ddala okunkubira kasimu n'aŋŋamba bw'oba okyali mulamu weebaze Katonda. Yayogera mu ddoboozi lyange ng'ayogera ng'omusumba, saawulira ng'ayogera nga General, ng'ebigambo byonna biflowingiramu Holy Spirit. We give all the glory to God. God has given another chance. Benawandiikira message oluvannyuma ekigambo kya God giving me another chance nakijja mu kamwa ka General Muhoozi Ken Lugaba. Yangamba God has given you another chance. Do not fear, stand firm, serve God and serve your country. And I'm here to pledge that I am not going to kanjogere Luganda lwe Lunyambo, sigenda kuddirira, ngenda kwagala Katonda nga bwe simwagalangako, era ngenda kuweereza Katonda nga bwe simuweerezangako. Ate nnyina obukakafu nti ffenna abali wano n'obwana obuto bujja kuva mu nsi nga gavumenti eyatandikibwa Museveni y'ekyafuga. Nkiddamu nti nnyina obukakafu nga n'obwana obuto n'abali mu mbuto abali wano tujja kuva mu nsi nga sisitimu eyatandikibwa Yoweri Kaguta Museveni nga y'ekyafuga. Simanyi bwe kinaabaawo, naye tejja kuvaawo. Era bw'oba owakanya gavumenti goloza egenda kuvaako, era ng'omanyi nti bw'okubayo nga ba Bugingo oba ogikutuddeko emikono, Katonda atukuuma. Waliwo abaana abewaayo okwewaayo ng'engabo abazira, tujja kubeerawo. Atatwagala luliba lumu nga otwagadde. Mu Uganda kati okulokoka kwa mirundi ebiri. Kkiriza Yesu owoneggeyo yena
kirize NRM olete emirembe mu Uganda. Nsaba Jovia wange mukwano gwange mumundeetere wano mpola mpola. Komera mwana wa mama nshuti yange, komera cyane. Jeno yankakasiza nti okunoonyereza kubasi tekugenda kuba muvuunya. Katonda ng'atuyambye ne bakwatibwa, abalala ababadde bagenda okuttibwa tibajja kuttibwa. Ebigambo Jeno MK byogedde matu gange byonna nkyabijjukira. Ekimu ku byo kwe kusuubiza nti okunoonyereza kugenda mu maaso. Toyinza kumbuuza nze nti oteebereza ani obaani oba biki. Poliisi yejja okwogera ebyo ng'okunoonyereza kuwedde.